abasuubuzi mu kiseera kino bagamba tamanyi kyakukola kubanga emmaali yakubadibirira. Nze William Buyondo, Rabukedde TV1. Ate ssentebe w'ekyalo ayisa olukiiko mwagobedde defense we ng'onamulumiriza okwekobana n'abakyamu ne batigomya ekyalo. Bano balonze defense omulala nga wano ssentebe w'eggombolola wasinzidde n'ategeeza nti bakoye okukwata ababbi ate poliisi n'ebayimbula. Ssentebe w'eggombolola ebuwaya Emayuge Hussein Kamali yeekukudde ebikola eby'obubbi ebikudde gye mu kitundu kye. Mwekyo Kamali ategeeza nti baddamu okukwata ababbi bagenda kubeekolerako. Agema omwibi yenayena ayera nga obanga waire mwana wa ku kyalo bayitwikirizaganya nabo ng'abatuuze basalawo bakoba nti bwe kinaatuuka kuwo yenayena nga waibwe baidda mukolako ekyetaagisa oba miigo gidda kuba miigo. Abyogedde mu lukiiko ku kyalo ekikubo ssentebe w'ekyalo Muhammad Sabire mwajjidde mu defense ya Bibo kati obwesi olengeri gyakola emirimu gye. Nti obutatambula bulungi ate nga n'omukumi w'ekyalo ekyalo kibaire kiriko obutabanguko bungi aye nga butya mu defense aye nga ate nga takikoze mukumena iteeka limuwa obuyinza okubokyusakyusa mu bakozi bwe nga bw'aba alowooza nga tekiri kutambula bulungi. Mamuli agamba nti enfunda nnyingi bakwata ababbi ne batwalibwa ku poliisi atulumaliriza ne babayimbula ng'ate oluusi beeyambisa za poliisi okubakwata. Ndogera nga tyeruma muwaide poliisi nerese omwibi mu Mayuge nerese omwibi mu Uganda olw'enguzi yeetamu bibaleeta benda ku mulyango. Ssentebe w'ekyalo Kikuubo yeesabire Lutu agambye okujja mu defense Ayubu Kato Bwesige azeeye waggula ng'akola bibye ng'akakiiko tekamanye. Tagemagana n'amateeka genkola ku kyalo avumagana abantu akozesa olukudukudu yayiba abantu yasimba ne mu mataka g'abantu ebiroowa yatunza abantu ebintu byabwe ati ninze nsobola ninze poliisi. Defense katutalabiseeko mu lukiiko nga tumusanze mu maka ge n'alangira ssentebe Bobbi n'obukenoze. Tukandi chairman mwibi ani muganda mwibi abaana bayibi Mrs. of Stamp ajiya mukazi we bafuluma amabaluga bw'omuka kutawulira mwibi mukulu mwene. Valoze defense omulanga kubadde kwa kusimba mugongo nga kuwanguddwa Yenusu Kabalase onafunye buli 12 ate Ntaganda Sadati nafuna buli 15. Fensi yafuka bwadiira ku kyalo kyewaife kino ye oluyo balutufu balubi oba agemagenda mwibi bamulungi ye kaseera abaana afunayo sente era ne byaloze bifu motaka kaloka vumene gakoba chairman woba kutoka omuntu adema n'avaamu abanafu ekifo kiba kikye yazira erakuta commission yabairawo abana kwa kutoka commission eri afombu ne mwibiza eri ensonga y'abantu wairaku so ensonga edonfu. David Kibuuka yakusakidde eggulu lino. Ate nga tusemberera okuyingira ennaku enkulu abakinjaaji n'abasuubuzi ab'ebisolo balabuddwa obutatambula na ssente mu nsawo nga bagenda okusuubula kubanga abakyala kimpadde bateza amaaso okubanyaga. Akulira poliisi n'omuntu wa bulijjo mu Kampala n'emirirwano David Mwebaze abadde ne basajja be ne balambula lufula ku luguudo lwa Old Port Bell agambye nti abakinjaaji abatambula ne ssente mu bungi bali mu bulabe naddala nga tusemberedde ennaku enkulu kubanga n'ababbi nabo bangi ekiyinza okubaviirako okufiirwa omudidi gw'ensimbi. Ssente bazibalanga baagala bwegamu n'abagwako essaawa eno oyoola kibbo kiramba buli wosanga butitimbibwa ssente era nga tubakubiriza abasinga obungi mukozesa banka ne mobile money okusobola okweteeka ssente ezo. Tolowooza byali wano erina musuubuzi ambaze kulaba tunaagwira ani tunabbaani. Mwebaze alagidde abakulira abasuubuzi mu lufula eno okussaamu kamera kibayambeko okutangira obubbi bw'ente eziba zimaze okuyingizibwa munda mu biraalo. Kamera zituyamba kubanga tumonitalinga abantu abo baani abayingira mu bitundu ebyo bakikola saameka solo banganga obulungi. Ssentebe w'abasuubuzi mu lufula eno nga ye Haji Muhammad Sekweyama asabye ebitongole ebikuuma ddembe bireme kugendayo mu nnaku nkulu zokka wabula babalambulengako n'okubasomesa ku mateeka n'ebyokwerinda. Naye bakikolenga buli mwezi bwe bayinza okufuna ekituufu bannalufula oba bannayuganda abakolera mu bino ebifu ebyolukale kiki kye beetaaga. Semugera Kafuluma omusuubuzi w'ente asabye poliisi okwongera okulwanyisa bababbako ente nga ziyingidde mu lufula kuba abamu bakwatibwa ate poliisi n'ebayimbula. Baagala abakuuma ddembe nti omuntu ng'oyo nga tubadde tumututteyo amateeka gamulamuze bwenkanya kubanga omulimu gwaffe gusigale kuba banaagamba nti ente zaffe zibbibwa bajja kulekerawo okuleeta ente
abafuluma ne bajja babba ente ne beefuula kye batali ne banyaga abantu tubakakasa nja kutambula nammwe nja kugonjola embeera eyo. Sempijja Emmanuel akulira poliisi n'omuntu wa bulijjo mu Kampala abasuubula ente nnyingi ennyo abawadde amagezi beeyambise poliisi okubawerekera n'okubawa obukuumi okwewala ababbi ku nguudo. Okubakuuma n'ebyammwe oba oyita ssente nga nnyingi ddembe lyo okusaba obukuumi eri ekitongole ky'ebyokwerinda kyokka either police oba private security company ne batambuza ssente zo nga ziri safe. Terakaya yakusakidde eggulire lino. N'eggulire eryo nzikiriza nkuwummuzeemu katono ate nkomewo n'amalala. Jenakof ky'ekyokuddamu kyo eri ekifuba kyonna mulungi taleeta kantolo